ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nalinganya okuva gye nsoma, naye mwene ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Gugude TV ye TV yo ebatuusako program byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka y'enkaaga. Amangu ddala nga tumaze okuwuliriza akayimba ka mukwano gwaffe oyo A-Class Kawalya yatwagala nnyo, era ebyamagero yabirimu nnyo mu tenti eyo gy'olaba gye twasookeramu nga tetunaba kuzimba bizimbe ebyo. Ekyo ekyasooka n'ekyo ekyokubiri twatuyimbako oluyimba nti bannange ekkanisa eri Makerere, naye yasooka kulaba bintu biri mu tenti eyo eyamagero nga bitambula. Amannya Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, eri ku Impact FM nga bampita Banage Yankona original program. Ekituuti ky'Abasumba, ekituuti ky'Abasumba kibatuusibwako Impact FM 98 Katonde 5. Ennaku z'omwezi ziri 3 Ssebaaseka gwe mwezi ogwa Juni mu Lungereza 2012. Musibye mutya nno mwenna bannaffe abatuuliriza. Oli ku rediyo yo eŋŋanzi ne programu yo ekituuti ky'Abasumba. Programu eno yabateekerwateekerwa neebayiiyizibwa abasumba bammwe abalungi Dr. Joseph Serwadda ne Bishop Mukiibi, nga kyegezaako kwe kwagala okuzimba abasumba n'okubamanyisa gye bavudde, we bali era ne gye bagenda. Nammwe abali eyo muzimbibwe. Bwetyo eteekebwateekebwa mukwano gwammwe nnyinnyini olulango Sunday Yusuf Mukasa Lubwama Banage Yankona original. Nekati ndi mu evangelist nyinyi abadde emirimu mu programu eno. Ndina muganda wange Professor Simeon Mwesigwa Male Kaiwa. Okubiragala mu mwaka gwa 1977 tulina olugendo lwe mu njiri. Sebo Professor waliwo kintu kinjira okugamba. Yesu bano DJ bonna gyendaga abali nalinnya ddala bakazi bwe neyetuma Dr. T. Abalala beyita semi president wachi whatever. Neggwe erinnya lyo ettuufu Sande Mukasa lyokka. Wetagawa erinnya eddala nga Magwala. Tukumanyi ofuwa kintu mu kaseera obulamu bwange bwonna nkola ofuwa kiki. Katulize mu Lungereza. Lungereza kumanyi. Tutambone kiti. Tutambone kiti. Magwala Magwala nja kumanyiriza. So, Kondisa Magwala wana. Katonda bwonkisa. Mukama mulungi nnyo. Luli twaleka abantu bali mu bbugumu ozuukizo omufu. Maliriza omufu oyo mu dakika nga 3. Abantu abali bagenda okuziika omufu oyo. Oluvannyuma nagendayo ne mbalaba. Yesu. Kwegamba bebalanga n'ebirango ne bagamba omuntu yabadde agenda okuziikibwa mutusonyi tasikyaziikiddwa. Burial cancelled. Maybe skate was a baby for a cassette. Yes, sir. Abantu bakozuka 17 kiriza obaki Ghana n'emyaka 22. Ana mu 2. Emyaka 22 nga nkulu mu Mukama. Kakati ebikoledwa bingi gyo sinze mbikola. Senganze mbikola. Sibisobola. Naye oli abikola gwe tusinza abisobolya ddala. Abisobolya ati abisuubiza okukola ki okubikola mu ffe. Kati ku sente ebadde so weak these years tulowooza nti ffe tukola ebintu kandi ne tutandika okutambuliza ebintu bya Katonda ku magezi gaffe n'obusobozi bwaffe. Naye kasasi tuyiga nti kyokola Katonda yakikola lena okukkiriza bamalayika okujja mu bulamu obwo okuyambako okukikola. Hallelujah. Kati omusajja oyo oluvannyuma yajja ne twayogedde nti yajja n'akola kinawa testimony. Kati nze ne ŋŋenda egindi
Namukoni iganga jaberanga n'entandika yo revival mu area y'Ebusoga yeva ku musajja oyo abanyaddamu gwe tujjukize bamuyita Mako Mawerere Reverend Mako Mawerere Protestant Reverend okufaananako ne Lazaro akyaliwo yali musajja yali mukulu akati ndowooza yalibadde singa yabadde akyaliwo yabadde ali myaka nga 12 yafa yali mukulu yaddamu n'agenda mukama haleluya professor mukyala wakyaliyo kakerenga ki kuwanira okuva mu Bible mu episode 1 nayamba wazalibwa ennaku z'omwezi 15 Novemba 1952 nga nazalibwa 3 Novemba 1952 olikana kato ndikana kato nimusebei kati oli baba wange kyama ki ekikufuula omuto kunze kumpi nimwanga akusinga emyaka 5 abantu bonna bonna bambuuza ekintu ekyo olumva obwesalasala mpiri gwange onagona mutoddala tukuki kyakola amannyo gonna amaaso galaba bulungi everything sina kintu nekimu sinankanyanyasnokanta nothing wano waliwo olusa ojja utimiweti kakati nno waliwo tibimu byetusaba bwoteganyo Yesu Kristo olina musaba ekintu naye natakisuubira nti omuntu yalwadde akisaba naga ng'olina okukkiriza nkikuwadde botuga mu Bayibuli ndowooza kyeba osabira kino naawe ng'olina okukkiriza sanga omuntu alina kukkiriza kufaana bwe kuti naawe nakyo nkikuwadde kakati nze nalowooleza nagamba waliwo ebintu nja kukola bingi mu nsi muno omulimu guno gwe yampa munene nnyo gujja kuvaamu abantu abakola mistakes abazzukulu n'abaki bangi nnyo kati neetaagawo emyaka nga nange sikola ki sikwamanyi okugamba nti professor ine emyaka 68 zonna 67 gwentambuza mu November 3 nja kuweza full 8 nange nja kuweza naye yes buuza kibuuza Isaya essula 4 agamba nti alituliza bujja ng'empungu gosime okutegeera ekyawandiikibwa ati tuwangaza atusanyusa tuwangala nga ate alituwangaza atusanyusa amagumba gonna yegeyegeenono namugamba bwe nti tinjala kubeera nga omubiri gwange tekola ki tekaddiwa yes waliwo ebintu bingi byempiseemu byesajjagade kuyitamu sitandi byampisizaamu mu 90 nalwala goita nendwala za nnyonnyo abantu bampaalira nti nasirimu goita bampaalira balikana mawuli ebiki ebitambula wonna oyinka okunza ebintu bitambula nnyo ennaku zoba ngamba ndafa buli muntu agenda akola ki agenda nane ebiseera bino babikasande mukasa nemnyonyola ensonga ezo nti eze kati olukululwo wali ebintu byempitamu ebintu abantu baŋŋamba ebitali bituufu naye kati mbadde njagala kati okunaazaawo ebintu ebyo byonna nkusaba ozeeyo omubiri gwange okubeera omubiri omuto haleluya for a long time nangamba nti lwaki gamba a direct confrontation or discussion or conversation ni mu spirit yange nali ngasaba ngamba discussing ngaddamu ebibuuzo nimugamba nti naawe wakikola tewalinga gwe bukadde naye ogenda nozali mama wote yakutegeera n'akamu ti akaana akali ku mubiri gwe kekamusinga obukulu teyategeera tekamusinga obukulu tekamusinga amaanyi tekaliko nnaku yagenda okuwulira ng'agamba tekaliko ntandikwa tekaliko ntandikwa wadde enkomerero ate kategeera kaali kategeera before nga tekalina kuzaalibwa nga kanabi kaakola akaana ako kaakati nemugamba nti nange kyenjagala kiberewo kiti njagala Yesu Kristo bwe yatambulanga mu bantu nga bagamba nti before Abraham I am kama mwe gamba olimba nabona nga bagamba olimba yazalibwa joli nga tukula nti before otawusa omutwe Yohana essula 9 essula 8 before Abraham I am
abafarisayo nibakwata amayinja atabusi atabula abantu kaninga katino bala bayagala nnyo Ibulayimu katino nange ngambe ekintu ekijja obubaka obwo Katonda okufuuka omuntu ate bubeere mu muntu omukulu okufuuka omuto naye kati nze Katonda anjagala okulabika nga Pastor Kayiwa musinga emyaka nga nebukira ddala nga musinga emyaka 5 ate nga yasingako omwaka gumu ekyo katukirekerera Mukama mulungi tumwebaze olw'obulamu bwakuwadde. Musumba Kayiwa Professor waffe wano Namirembe Christian Fellowship episode yaffe eyasooka waliwo yankubidde essimu nangati Professor yakoze controversy nene ku kigambo kya Reverend John Boa Obiri yasooka n'atugamba nti Boa agenda okujja wano nga tannaba kulokoka kakati mu programu nga muyisemu dakika nga 10 ate n'atugamba nti Boa yagenda okubeera wano nga nze nimuweereza myaka 10 akati no ekyo kyogerako obeeranga mwogera ku speed wano yes olusi tumusobola kusobola kueditinga oba kusengeka bigambo yes nga byali badde ekyo kituufu wema nze saloka mu 7 byasooka okujja yajja 7 sinza kujjukira nnaku za mwezi bangamba yaloka 7 okay nze loka 7 walokoka 7 yesu uyandabikira Bo najja 7 kati enjogerako kyenjoga kiri bwe yakoma ogwokubiri mu 87 ng'obuweereza bwo bwakamala emyaka 10 ate bannange tukyalina asa tagise nekyo kujenja kutegeeza waliwo abamukkiriza waliwo abantu abakkiriza Muhammadi sinda wanga sikikiriza ekyo waliwo abakkiriza whatever abakkiriza omuntu yenna ega kulwawe sagala kubahatinga kasaba nga bakkiriza Yesu Kristo nze njala bwenti nze ebintu by'abantu abakanisa amala sibiyingiramu okibe kingamba omuntu yenna bwanga akkiriza nze mulaga kyenzikiriza nze nzikiriza Yesu Kristo yekka sikiriza abantu era nga nange ngavudde mu nsi sagala muntu ufukamira wansi n'atandika kusinza ekifaananyi kyange yes ekyo no sagala muntu kola bintu ebiwugula omuntu ku Yesu Kristo ali omu yekerinya lyokeri atuweebwa okulokola ensi katuyungirawo bwali otandise omusingi gwa Namirembe Christian Fellowship abantu bajja bangi mu kanisa eno abalala nga bambadde obutambala obweru boarding enjiru naddala abakyala naye mu maaso awo wayinawo omusalaba omunene nga baleeta obucupa obudomola n'emisubbaawa amasimu agankubirwa n'okumpandikira ku Facebook baga Pastor Kayiwa ngeri gy'omulina atunyonyole kamutimba yagugudde kati no abatuliriza nze nkwata abantu mpola bojuka nyimba zange zenyimba waliwo oluyimba lugamba nti Yesu mwegendereza ku myoyo gy'abantu akwata n'ekisa abenzi n'abanyazi gatuulawo ne banyumya mikwano gy'eddala ye bwakola bw'atyo ensi okulokoka yeetaagoba muntu tatukowa abensi be whatever siba batu abakana beko baba kowa naye tatukowa asigala yomu yembamba gamba nti dala kisanidde tubakwate n'ekisa Yesu Kristo mulimu ekisa akati omuntu kasita omugwira ennyo ku speed anyiga kakati abantu abajja mu kiseera ekyo era n'abakyajja bamu bajja ne traditions zaabwe abo Catholics bajjanga neki ne traditions zaabwe ne gundi ne engeri zaabwe nga sizikwatako
nze bawulya Yesu Kristo ekkanisa yo esobola otya okubeera ey'amaanyi ng'omuntu azze n'ekintu ekyobunafu tofaayo kabanze mbamulaga Yesu Kristo ekyali kiga oluvannyuma njja kukikwatako mpolampola oshidde oluvannyuma nga amaze okukola ki abalala bajja nga batamiivu abalala bajja nga balina abakazi nga 6 oli mutuufu awo nimbakwata nga gundi Mugerwa oyo yalina omukazi omulala biki ono tomugerwa bonna nezamweza mutange Christian Fellowship chachi y'Omutundu n'abala bonna abayo yali mutamivu okufa bagundi yajukira ddala omusajja ekigambo ky'amaanyi yali mulalu ate nga mutamivu ne gundi ne Bishop Moses Kakati nina bakwata n'ekisa wakwata n'ekisa kitegeeza nti babakola obunafu bwabwe naye ng'obunafu obwo sijja kubutandikirako nja kutandika ku positive points ezimu kibala nti otwasigazaamu abantu abamu nga balokola ennyo naye nga yewumaru nga balokola ennyo nga yewumaru mulindi n'abala jamaada naye bapasita naye ogumiikiriza otya waliwo hajati for how long anti kakati tebereza Yesu Kristo yagumiikiriza emyaka emeka abantu nga Judas Iscariot nga Sande Yusufu Mukasa nange nali atheist yataka okugumikiza nga nkyali mutoni nkula nga nisa bubi nenfuka atheist nga kyangumikiza era nga kya planning nti ndibeera muweereza era nembeera muweereza ku time ye buli muntu alina time ye gyalikola ki gyalirokokerako kubanga ebyo tebakyakati abantu babajjanga wano n'emisalaba nagisimba yagusimba yali nagundi yali pade yakafuunu pade kayiwa pastor ayafidde mu London kati yajja nago tata we yakumuwadde ng'ekirabo nagusimba wali nze nyaka omweru okutuku naye ng'omulekera n'abalala baleeta abalala bali bava waki naye nga muli kunyiga nga kinyiga naye nga musumba walioza kumala nze nina ekintu kibayita nze nkyeyita ndowooza oba kyekituufu bwebanga nze nkyeyita then Katonda ansonyiwe nina kibayita father's spirit father's heart pastor's heart kati nze mba omuntu omwana gwozaala ayita mu bintu bingi ebibi naye ng'omugumikiriza okutusala walikula ffenna batugumikiriza bataata baffe netukula nze yenkola yange bwetubifaanana kakati kyova olaba kakati nze wano namanya nti kisa kituuka ng'ebintu ebyo tebiriiwo era amakanisa gatandika gabirina era agaliwo tegakyabirina kituuka abantu tebabaga bakuze naye opapira ku muntu nga okomulaba yakatandika nopapira ku nsobi ze zonna gwolowooza nti Katonda akusimba okola bwotyo ekyo si kituufu kwata mpolampola omuntu kubanga ye Katonda tagoba muntu siri bagoba buli aze gyendi siri mugobera bweru ateekako n'akamu kokka oli n'akamu kokka mu Bayibuli y'Oluganda kati kyobulaba nti abantu abo olaba bajja ne candles genda kukka nenzikiriza nembaleka kyokka nga nze bwensaba sisaba zi candles ezo nensaba Yesu eyandabikira nze nakunyonyola oli nti eyandabikira etiyajja na zi candles tejja nayo ki nemusubawa nemusalaba tejja na kintu kyonna wadde ne Bayibuli tejja nakyo nze ngenda mu bifo nentuuka awantu negoba emizimu ebyamaanyi ennyo nga sina wadde Bayibuli kubanga oli bwe yajja teyabirina byonna yali Yesu bwe Yesu eyatonda eggulu n'ensi nga ne Bayibuli tinakutondebwa kuwandiikibwa nga ne Bayibuli tinakola ki kuwandiikibwa yaliwo you see he predates the Bible oyo gwendiko oyo he predates all those cultural, all those religious rituals. In the end, how did I come out with? What did I come out? Nagamba abantu sirina dini. Era nga nange bisirina. Kakati bwembanga sirina dini okyabirabawo. Nali mmanyi nti ninda olunaku lwe ndigamba abantu nti sirina kiki sirina dini. Therefore sirina rituals. Ngoza mukanda wange mwanyinaze gwe yambuzize ebibuuzo ebyo ku Facebook ku foralism ti mutubuulize ebya kando n'ebyomusalaba kansubire nti akuze bulungi ate kyakuze mukikirize gwokyabirabawo sirina dini
sina rucho sina buchibo bubundi obu era lero banjo nyinyi nagende mu kyalira ne mugamba lwaki okosa amazi era lwaki okosa ensubawa lwaki ogala abantu bakugobere mu bintu ebyo lwaki ogala bakugobere Yesu Kristo akuzemu atya nangamba nti ebyo byange bulina byabana ebibi mwabala tabi wawadde kati awo nemanya nti otyo funye asentufu nabbi ono omala naye ebbanga ki ate nze mumanyi mu kibuuzo awo ndowooza omwezi gwawera okay kubanga tekyaliranze ekyali yaserwadda pastor Serwadda yali naye ne mukasi oluvannyuma ne batabuka bubinyo naye nze pastor Reverend Keva Sempanji yali interpreter we kati ebisaaga kubingira kwa byo bibamanyi unique relationships na wajabo naki naye kati nze ngogoberera muntu akola omulimu gwa Yesu Kristo ine part jakola ne wali bataligenda mu ggulu nina akolako ekitundu ekyo nze nkisiima kubanga banyo ababuulira enjiri abatagenda kutuuka mu ggulu naye nga balina kyebakushinze ekitubezezaawo bwe sikyogera ekintu bajja kulowooza nti okubuulira enjiri kwegenda mu ggulu nedda bawulokole bwennyini mutima gwo otekubanga oli mulokole yennyini batukubako kafyu ne bagalawo amakanisa ne tunyiiga Mukama ne tukabirira amaziga kyabagalaba sibamanyangako wano kubanga nawe oyinza obayawo n'omukozi wo nakola ebyambi byonna bimala byonna natandika ate okugamba mbw ate kati ate ndi mukozi wo ate nze wabikolanga nkitegedde n'ebyono byokoze bikyamu ozemu bulungi wano mukyabirabawo that answer omuntu bwayogera ekintu ekyaliwo mu 82 nekiggwa mu 83 oba mu 84 kawo nakitwala n'olwaleero mufe abasomyeko tumanya nti tamanyi ku marking at times kwa time buli time eberako ebintu byayo eberako n'ebintu byayo yitoyinza kuddira omuganda nga nti emirembe engalo egiddawo tegyenkanankana bwe nali omwana omuto waliwo binakolanga ng'olinga omwana omuto ne kati ndi professor okiwudde waliwo bitasobola kukola ate kati biri ebyo omuntu mu science fe tugamba nti omuntu akujjukiza akujajingira ku kintu kyewakolanga olutentezi oyo aba mukyamu nnyo aba is a dream killer asala kujajingira ku kintu kyokola kati niki kyewakolanga nga kyaggwa oyo aba dream killer n'atamanya na relationship yo between you with the Lord Jesus Christ nawe kenyini kasawe jajingira ku kintu ekyaggwa nti nagwa ebibuuzo bya P7 nga kyolowoozaako ndikale senga anselo yajja senga kagenda teeka nga kyakuluma kati nga oli professor obwongo bwo ojja olowooza bya P7 kakati professor mulamba oyise mu bintu byali byoyise nofuka ne professor kakati odolali kulowooza bwe nali mu P4 wali namba gye bamakinga obubi mu ripoti yange nembera wakusatu mu kifo ky'okubeera olubereberi n'ojjukira ebyo tojja kuva mu kifo ezo zonna n'ekkanisa tejja kutambula ng'abantu bajjukira ebyaliwo ng'ekkanisa ekyali mu P1 ekkanisa empeeto koote tejja kutambula nga bukasa mujjukira ebyali mu P1 ebyaliwo oba omuntu gundi akola bw'ati oba n'azaala abaana oba yali pastor n'akola bw'ati ndikanisa yinokyo eri condemned because pastor wayo yazala mu mukyala era nabana abajja pastors abaze nga tubala nti abote bakoze kintu bwe kityo ekkanisa tuza kutambula nge ebalirira bintu byali mu P1 vision ebefiira ddala omuntu emphasize ebintu ebyo oyo omuntu oyo aba dangerous person to the church dangerous person to the church kakati ekyo kiddamu baganda baffe ne bannyinaffe ab'emirembe giri egyenkanka n'egyensanvu abalaba pasita Kayuwa nga tanaba kufuuka profesa Kayuwa ne bamuteekako ekintu nti oyo kalati kyeki omuntu okugenda bya kalati atandika atya njawulo ki eri wakati wa kalati
ne gospel enjiri. Kati false prophet teaching carrot. Okay? Yes. Kati false prophet ye muntu claiming anti alina enkolagana ne Katonda eri special nga okusobola okwogera ebyo mu future n'okusobola okukola ebintu divine nga ne mutima gwe tabikola nga tabikolera kuddala naye nga azanya bu tricks n'okukabira ku stage nga awulira n'afukamira n'ayogera nnyo ekisusse n'akozesa ebintu ebirala okukavaringa obulimba obuli mu mutima gwe. Omutima gwe amanyi kyanoonya ssente, anoonya bakazi, anoonya kumanyibwa, anoonya kujjawo omuntu gundi n'oli yabeerewo. Kati omuntu w'ekika ekyo aba false prophet. Omuntu wa Katonda ayagaliza abantu bonna okubeera abalokole. Yesu Kristo oba Bayibuli Katonda ayagaliza ataga namwonoonyi kufa wabula okuleka okwonoona kwe okubeera omulamu. Okyo kati oyo ye muntu atali cult. Nze Professor Kayibwa kankubula ekituufu njagala abatuuze bantegeere mujja kunyiigira nnyo kubanga mujja kundabanga nga ŋŋenda nendaba abantu nenjugala nabo ng'abantu abo temubaagalya era ekyo tujja kituukako kubanga nze sagala muntu oyo kati nga nze bakugerera emikwano nze kati nga nze nsomye ebintu bingi and in some of those things I read mulimu n'ebirayiro nga kibakita Hippocratic oath okulayi omusawo bw'alayira ekintu agamba nti nnina okulwanya omulwadde okutuusa lwalifa bw'afa nga ekyo abasawo ba Uganda bakimanyi bulungi nnyo bali bakiwuliddeko bano abeekalakaasa ne bagamba president twekalakaasiza buli kaseera oganye twongeza nakibagamba ne bawakanya ekintu ekyo Hippocratic oath olina okulwanya omulwadde okutuusa lwalifa. Toyinza gamba nti Uganda kati Italy ewedde Uganda tena kufa ekyo tulina okugirwanya Museveni alina okugirwanya olwefa oba terifa ayinza okulamuka omuntu gwolowooza nti abadde agenda kufa. N'olwekyo ekkanisa esobola okula omuntu gw'owalana ennyo kati senga omukwasa ekisa ayinza okulamuka n'abeera wa mugaso nnyo tomorrow. Era ffenna abamu twalamuka bulamusi nze nali atheist n'olamuka ninamuka Professor bw'ondabako ensobi gezaako kunnyamba namuke eyo yenjiri enzijufu okite yenyutuufu enjiri enzijufu gezaako okuyamba oyo gwolaba omukyamu alamuke otyo toddaawo okuddaawo n'okola ki n'omukattirira ebigambo n'omwonoona yinayina omuntu oyo tumutuukirire mu kusaba science manyi mu mateeka nge nasoma kwegamba oyo omuntu abulya enjiri nga kyayagala okukola kwe kuleeta abantu okulaba omuntu in a false light bamujudging mu false light abaziza omusango gwabazizza gwakwonoona linnya lya muntu ate on spiritual side ati kati yaki ekimu omuntu tulina okwegendereza okulaba nti omuntu toyinoona myaka giki egy'omu maaso akyali mulamu. Ebintu byakoze emabega tobireeta mu maaso. Bwebanga luli ali mubbi ayinza obutabba tomorrow gezaako nnyo okumuyamba mpola mpola mu kyama. Haleluya. Obadde oyimbirira Professor Simeon Kayiwa nti wanjiri nkyamu kalati nkyanyonyola kaloke ayina emikwano gwe gyotoyagala naye gwe emikwano gyotoyagala wali ogezezaako okugifuula emiramu gidde ku luguudo. Katugendeko mu control room ya Bugudde tufunayo ebirango bya Professor katumale okugenda mu commercial break tukomewo emboza awo tugenda okutandikirawo jjukira waawo tetugenda ku kirala kyonna twongere awo ku kitundu kyaffe ekyokubiri control room. Bugudde TV, light
lighting your soul. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Are you an artist planning for a concert, looking for lessons in dancing, piano, guitar, saxophone, drums, audio production, song recording for artists? Do not look further. Come to God is Love Records. We offer rehearsal space for bands and event services include quality sound systems, live music band, and decoration for any function, big and small. We are located in Kawempe Town, Kutano, opposite Kampala Tax Stage. For more information, please call studio lines 0750-000-478 or 0773-454-604. Or you can call the director's number 0703-000-478. God is Love Records. To God be the glory. TV, lighting your soul. Tulipokuata mu programu ey'okubiri nga tuline Professor Simeon Mwesigwa Mari Kaiwa owekkobe naye nga tesi wakkobereriro mulangira yennyini awedde emirimu kituufu anaabalangira bali wano kweyo ennyumba eyo gyolaba yabalangira tunulya ku mwalo oyo bwafana mwana we ali wano kwagala naye sisobola kumulaba naye wa kamera ndowooza ayinza okumubayo namutulaga Katonda. Tunyumirwa tugenze mu kitundu ekyokubiri tubadde ku nsonga ey'omuntu agamba nti ogundi oyo lwaki akwatagana n'oyo mu dakiika bbiri tuyungeyunge tukimale kubanga abantu walibeerawo ekiseera lwe balibanga bakwatagana bonna walibaawo ekiseera balituka mugulu waliwo bakwatagana walibaawo olunaku empologoma weryebaka n'embuzi kituufu n'endiga kituufu Katonda yagadde okunyenyeza ekyo bakwanako abali ku Gugudde TV badde bakimanyi walibeerawo kiseera abantu bonna lwe balibanga bakwatagana n'abakambwe n'ababi n'ebisolo nebikwatagana n'omuntu nze sana isofu mukasa ngenda kutula n'obote Milton obote olumu balibanga yalokoka nga afudde yalokoka yafaalokosi ekyo kitwali Milton obote yafaalokosi olidde kati n'olwekyo okuddaawo n'otandika okubanga mu njiri yo onoonya okucreatinga balabe n'okulwanagana n'abantu okusinga okucreatinga abantu abali awamu kubagatta okusinza Katonda n'oddamu ssaala Yesu Kristo yagamba may they be one that the world may know that you sent me. Ensonga lwaki eno yitibwa Christian Fellowship. Abantu bangabi Christian Church nagana. Lerosi. Lwaki tukuliko church? Naganya ddala. Fellowship si kintu kya kusanga kya mu nyumba. Kubanga ebyokusaaga ebyo levels za muzimulowoleza. Nekati nze bwembanga ebintu byonna byonna ebyetagisa iso kubikola. Mbikola mu fellowship. I don't need to create a name, a denomination. Enazija mu kwagala abantu abalala. Kujja mu kwagala abantu abalala. Niwekyo abantu bonna b'Naming Fellowship bonna n'abantu abatrainingibwa bonna bayigiza okwagala abantu abalala n'obutaboogerako. Ffe tetwogera ku muntu n'omu wadde kubanga it's a fellowship. Bwabavudde mu kisa kya Kristo. Fellowship kasita oyogera ku muntu ng'ava mu kisa kya Yesu Kristo. Yes. Kasita oyogera ku muntu awo womwogereddeko ka group nga takyakabeeramu. Kano olukyunze sogera ku muntu because this is a place of common sharing of Jesus Christ. Abantu bajiba enjoying Yesu Kristo nga basiraamu bayinza okumala ebbanga bakyali basiraamu kyokka obwongo bukola buno bwera omufunga azukidde omulema atambudde ne balaba ebintu ng'obwongo bugenda bukola bubiraba ebintu n'ebimu bijja genda nga bibabaako mpolampo. Professor eyo si enjiri ey'ekisasasa si kisa waliwo enjiri ezze waliwo ekkanisa egirina nti Yesu Kristo bwe yagenda ku musalaba n'atuyingiza mu kisa kye ne bwe tuddamu okukola ebibi bitutya ekisa kye tekituuka. Ekyo sikikiriza address ekyo sikikiriza n'akamu. Nze manyi ekisa kya Yesu Kristo kyogerebwako lwakubanga Yesu Kristo Judaism yava aba webiseera ebyo
bali bakambwe nnyo nga buli kabi konna bakuba mayinja bakutta busi Yesu Kristo bamusako n'omusango birikat ha menem tuli mu Lwebbulaniya tuli mu Lwarabu tuli mu Lwebbulaniya haleluya omusango ogwo esaada yasabibwanga omuntu yenna eyagoberera enjiri etaali ya Judaism kwegamba abantu abatakizibwanga abatali bakomole for example abatasalanga bisolo abatakolanga kyabona Yesu ebintu ebibulyanga nawo nyina olwadde ebitaliwo n'okukwatirwa ekisa omukazi eyali ayenze n'atamutta ng'abale bali bagadde baagala omuntu yajja n'ekisa ekifaanana bwe kityo ekisa kyali illegal at that time ekisa kyali absolutely illegal era n'okusonyiwa tekwaliwo kubanga wali mateeka meereere kati okusonyiwa kyali illegal Yesu Kristo kwe kujja n'enjiri nkusonyiye ebyo bikusonyiddwa all those things were illegal things yes ne basalawo gamba nti omuntu yenna alyesembereza omuntu yenna agobera Yesu Kristo ajja kubonerezebwa okuba n'ennaku 30 nga tasembera muntu yenna nga bwe biri bya corona yadi mu 6 yards 6 feet bw'oyogera n'omuntu yenna oyogera 6 feet wabeerawo social distance kakati kakomera ku kinnyo kino kakati ne Yesu Kristo ne bamugoba mu yeekaalu n'abantu bonna ne bagoba mu yeekaalu bonna ababanga n'ekisa bonna baba bayita ba cult kakati kibategeeza nti ebiseera bya Kristo bamuyitako cult eddiini empya era ekyamussa lwakubanga yalina ekisa yayonyanga omuntu mu emergency time ali mugundi mu yeekaalu ng'ataafa kyava mugamba namunya abalini batabuka emirimu gyo togikolanga ku Sabbaato bwe bityo ekisa kya Yesu Kristo ekyo ky'okusonyiwa n'okugumiikiriza omuntu ogumiikiriza bwe kutabeerawo abantu bonna bafa ekyo professor kigumiikirizika ekyo kikkirizika omuntu yenna ategeera ekisa kya Katonda nekyo gamba nti ekyo si kituufu mukyala wange mugobe mpase omulala Yesu ebitabifaako onokutunya mu nsonga z'abantu Yesu Kristo ekisa kye kitunulya mu nsonga y'abantu n'omuwulira ekintu kyakunyonyola n'akutegeeza mbw'omala okukitegeera n'ogamba ama kituufu ffe tubadde tuli superficial knowledge okubeera mu superficial knowledge ekyo kintu kyamunyonnyonnyo okubanga omuntu ebintu birowooza kongulu oti naye nga reality eri wansi waabyo nkambwe mu mateeka abasomya amateeka ekiteekesa bwetteeka ye intent of the law abawandiika etteeka baliwandiika ekikulu ennyo ekyateekesawo etteeka eryo kuliwandiika ye intent of the law ekiri wansi w'etteeka what evil was intended to be removed okusawo etteeka what evil was intended to be removed otomala gagenda ng'ogamba kyawandiikako kiti naye kyali intended etteeka bwe libeerawo nga teririmuvinze evil eyo terina mugaso okitegeezakimalirize n'olwekyo mu ngeri eno ensonga nga zibaddewo baatussaawo kubeera abasumba ba stewards ba church bwe zibeerawo intent of the law etteeka tubana liri wano bwe riti kati ni wano wansi ekyali intended mu kusaba etteeka lino kiri followed gende maaso haleluya omulembe guno omupentecote tuli mu program yobadde tomanyi mugugudde okuva mu myaka y'enkaaga naye ate nga tusobola ogiyita olugendo olupentecote okuva mu myaka gy'enkaaga ate si gya nkaaga
kakati no natukola Genesis natubira eri ku naye wano mu Uganda katufuna kino ekyo kubanga kiri ekyo mu Genesis kiwanvu ate abantu balowooza nti Pentecost yatandikira mu bikola by'abatumi. Pentecost yatandikira mu Genesis nejjanga etambula wonna Pentecost naye y'omulembe mukaaga okutuuka ku mulembe guno lwaki ekkanisa Pentecost eyingidde nnyo mu kusala omusango eri baganda ab'Oluganda n'Oluganda nga basalengana emisango. Address that one as a professor. Human nature. Yes. Mulimu ekintu ky'okubira nti oli threatened. Senga obeerawo omuntu omulajja nakola kyokola. Buli human beings baba n'ekintu ekyo. Mu kubeera threatened or taking action n'onoonya ebigambo by'okuvuma n'okwonoona omuze aleme kukuyitako oba aleme kuyitawo naye kumanyibwa to eclipse you. Kakati ebizibu ebyo okubikako owulya nti tojja kubeera ng'omanyiddwa kubanga oli akoze ki azze. Kati ekivumibwa abantu lwaki bavumagana bakyawagana baawukana. It's not because omanyi nti unity yaffe ebeera ku mirambo nga kizibu kya muzungu mu bizibu ebiriwo korona yatugase obanga osanga omusajja kukubonga agudde wali kukubonga ableedinga notabuuza na ddiini gy'avaamu n'omwetikka n'omutwala mu ddwaliro. Kati bw'omwetikka n'omutwala mu ddwaliro olina amagezi okusinga mu Pentecost agoba omulokole munne kubanga oyo gwogobye ayinza ogenda mugeyeena egeyeena si kintu kyakusaaga osho ekiŋŋamba. Kati no kimugeri obulamu bwaffe buli we are supposed to understand nti baatuyita okubanga twagala buli muntu ku lwa Yesu Kristo ne si ku lwaffe ng'abantu abanoonya our own ego. Ekintu kiri kyeŋŋambye ekimuntu okulya nti ali heart okulaba nti omuntu akulaakulana kibaamu n'obusungu obuli enjiri y'obusungu ogimanyi omanyi kwe kiva enjiri y'obusungu omuntu abeera ne jealousy jealousy ekiva ku muntu okubeera angry because somebody has achieved something that you have not achieved. Yes. Kati bwotali okuwulya mu busungu akono seko kogedde mu Luganda kubanga waliwo jjajjango wa wansi eri bamunaanika awulidde ebigambo byo kadde mu Luganda obujja kitegeeza okunyiiga mu mutima gw'omunda secretly mu kyama n'onyiiga lwakubanga omuntu omulala afunye ekintu ky'otalina naye osaana okitegeere nti si buli kintu kyonna kyonna ekiri mu nsi oli kibeera nakyo. Waliwo Katonda byakuwadde nga byebibyo n'ebyoli byamuwadde tobaamuuka kulingiriza bakuwadde ennyama leka kutunda mu sowaani ya mulala olw'okuba oli ennyama gye bamuwadde kuliko eggumba. Omulengo baganda sente nnyingi nnyo naye nga tabamuwadde kuwangaala nga nebyagenda ozikuza tiwali okyo kyengamba bintu bingi nnyo n'olwekyo omuntu okulokoka kitegeeza otegeera obuvundu bwa human nature nabwo n'obulwanyisanga mu ggwe n'obwejjamu and it's a skill to love. Kanjogere mu Luzungu, love is a job, you have to work it. Being locally is not just the day you get saved, you go to work your salvation to perfection. Kadde mu Luganda tugamba okubeera omuloko omukwano okunoyagala munno mufumbo nga buno bubeera tulowooza nti olunaku lumufumbiganye ye love nedda olina okubaako ne butrik bwokola nokontinue okwagala mwami we omukyala wo. It's a job, mulimu gwokola buli lunaku n'okoloka kuno n'okutuuka okwagala banno kulevo y'okwagala banno n'otakyawa muntu n'omu olina kukyeyigiriza nga wejjamu ebivundu ebikulimu mu butonde wo ng'omuntu obujja okuwaayira banno okweyogeka ebintu Katonda byatakugambye n'obyogera nti abiŋambye kisonga kyoyogera era abantu bakole ki bagoberere ebintu fana bwe bityo. Ffe tubadde bamukwano nange emyaka emeka mingi
siwali ndoza kuchotandike kanisa tuli amukwano lwaki wasanga omuntu atachyawa akubanga nyiri nkitege tawona na za abantu bonna mbeera nabo lulina wa Dr. Kibalama yali namusiima olwokuyimba ayimba emyaka 500 okusoba nemugamba wandika ebitabo ebyo munabimpandikira nga birungi nnyo nemuwa nenfuna university ekolagana nene yaffe yakabyo International University nemusabirayo degree namusabye olwabino byakoze ayimbye okusinga abantu bonna abasoma ebyokuyimba olidi ayigiza abantu bangi nnyo naye nga ate muki Anglican omukolo gwali muki mu Anglican Church okumwa degree then jimutikira haleluya oshitishikama kubanga nse siri mu bintu byakujajinga abantu wabula kusiima ebirungi abantu bakoze professor katukoma wali mu program byobadde tumanyi mugugudde okuva mu myaka gy'enkaaga oyinza okugamba nti program olugendo olupentekote okuva mu myaka gy'enkaaga olupentekote bwenjogera olupentekote olugendo kakati awo enviira mugugudde byobadde tumanyi mugugudde ate ne tujjako mu lugendo olupentekote okulaba abaganda baffe nga Pastor Professor Simeon Kaiwa byayiseemu challenges bangi nnyo abamunyiiziza naye leero yekiseera kye okuddamu ebibuuzo ebitonotono bimubadde mubuuza nemugandi kino yakola kyaki abazzeemu bulungi okujjaku ng'omutoli bwenkanya nakutegeera ekyo kyakuzeemu ojja kusigala nga tokitegeera naye nze ndabikanga era nkitegedde nti akuzeemu bulungi ku Facebook gyenina kuyiseeko abantu bangi kimanyi abasinga obungi bonna ba Namirembe Christian Fellowship olwa programu zino zotandise okukola ne Gugudde TV abantu bongedde okujagala sigamba nti baana tebajagala sibukana kanisa nene nnyo I've influenced many people and it's a challenge to meet now. yes waliwo omukyala bamuyita Rebecca Okayo ku Facebook yange wambuuza ekibuuzo naye nali nkugambye Pastor Kaiwa simuleetanga okumutuuza bagita city judgment oba court enekyo nakyo kituufu naye musitula mu court tutandika okumugulako omusango tumubuuze kano nakali naye kankibuuze osanga n'abalala banakigwanirwa alabe katayagalirako ddala gwe okukwataganako ne Pastor Bujingo lwaki asapootinga Pastor Bujingo yadivoosinga mukyala we Pastor Bujingo n'awasa omukazi omulala omukazi oyo n'amwogererawo ebigambo naye kino nakyo kibaddemu ekikulu mu mateeka owasoma amateeka Pastor Bujingo yadivoosinga omukyala w'amateeka ali mu process y'okudivorcing omuntu mu Hebrew language kasita omuntu omukyala abeera nga abadde mufumbo n'abeera nga takyali mufumbo olw'etteeka lyoyiseemu okudivorcing omuntu bakita agamos oba tokyali mufumbo n'omusajja bwe kyekimu oba tokyali muki mufumbo agamos kati ekyo si kyenjagala kikyendiko njogedde ebintu bingi nti nze buli muntu yenna mbeera naye mwasazo ziro amazo ya Pastor Bujingo kati kikondeko alina kulowooza oyo naye mwagala nnyo kwa yajja gyendi ng'anoonya omuntu anamwagala sinzi namunoonya yajja gy'oli okujjako oli olwasooka nali ndi ku mmeeza kuno nga nnebase Bujingo gali mu bizibu bingi nnyo nempulya eddoboozi nga lyagolokoka ogende oyambe mutabani wo Bujingo nze nogolaba ndiko mukama wange muggulu lwebagamba nti ayokyeza Bayibuli kwolwo kubanga kwolwo n'ekirala social media eno mubaddira ebitabo ebyokye mu Nigeria nibabigatta eno akati obutuufu tetujja kigenda bwekyo tuwanvu kijja kutabula abantu kituufu naye kati naye kyenjagala ennyo nze ninako mukama wange atali muntu Yesu Kristo atali gwe Sande atali muntu yenna ba elda wenda Mirembe oli gwe nalaba eyantuma oyo alinako obuyinza
atana richo atayina wicho nemu ye anengejera wozaamu nagamba gendo yambe mutabani bwo kinava ngamba secretary wange wali ngamwe mmoka gisemu ki gendo ngo sempira jayo tugende wa bukingo simanyiyo yes nagenda straight yana tukira ku kituti nenyuga ebigambya for 30 minutes nembayo nakulaba sire bataka kutula babitaka ku YouTube satula kutula kubanga nali ngondera katonda omuwe namwe abampuliriza pakati no mwenye okwebuuza ngondere mmwe wangondere ye enkolagana yange ne bugingo was ordered by the one who sent me Kuolo olunaku lwogenda wayogera ekibiina kyakusanyukira nnyo wali ndowooza ne black t-shirt something like that yes tuyinza okugezaako okunoonya katasa obu YouTube tunoonye ka YouTube ako twawa playing nasobola okujja wano nayogera ekigambo nti nze nasazeewo okuyimira ne bugingo story mutule wansi story eri ku bulamu bwa ebintu ebimu ebiri mu Bible tebiwandiikiddwa for example nga Lazaro abantu abasinga obungi Lazaro bamanyiko nti yazuukira naye tebamanyi nti yabeerawo nga amaze okuzuukira Lazaro bwe yazuukira n'agenda ku kaalo bakayita Kityoni mu Cyprus kubanga baali bagenda kumuttira mu Judea n'agenda n'abeera omusumba eyasooka okubeera omusumba yennyini nti pasita mubayigirizo mu bantu ba Yesu Kristo b'emyaka egyo n'abeera omusumba okumala emyaka 30 era emyaka bwekyatuka 3 n'addamu n'afa naye mu mbuulira ye ey'okubuulira enjiri yagambanga ekigambo bwe kiti ng'alabye omubbi nga yalaba omubbi nga abba ensuwa n'agamba laba ebbumba libbumba linnaalyo laba ebbumba likola ki libba bbumba lyennaalyo kwegana kyewunyisa ekintu ekyo kyali abuulira nze bwe bankitunuulyamu naye ndaba ddala abantu abalokole n'olaba nga ebbumba lirwanyisa ebbumba linnaalyo oli muyivu ebbumba ne lirwanyisa kiki bbumba linnaalyo mwena muli bbumba ebigambo byewayogera wagamba nti guwaleeta revival eyebyempe oba bakitegeera abantu basaanuuka wakinyonyodde wali mweri program yasooka wanyonyola n'ogamba Anglican Church kiki wali abasooka era mbakkiriza nnyo waliwo abalokole abakutendereza waliwo aba 60 abajja n'ebyamagero abafu gospel kakati abo ne tutambula bwe tutyo then before I got saved oli kweyogedde Reverend John kakati 77 bonna ne babawera ne baba kata babatte era bawali bwe bajjamu amannyo na bikina babasiba abafulo gospel church batuyisa bubi babayisa bubi ati church ekibalanzi njiwoleriza nyo wana is a very important church batuyisa bubi okubonabona kwamu kuteekwa okubeera acknowledged mwabonabona nnyo kati nze mukama nangamba komyawe kanisa yange amnyeni gyawera ningo omwaka gwe gumu gwennyini weyagiwereramu 1977 yenga aseni archbishop mulamba kali ekanisa nene nnyo okusinga post 77 yali climax naye yatandika okutuwera 72 73 abamissionary bonna n'abagoba kakati nga tetumanyi 77 lwekigenda okwedomola kakati bwekutambula kwange bwekutebe kuli nze nwanira muntu yenna abonyebonye ali mu buzibu kakati ekibuzo mbadde njala okulozinga ku mukyalo oyo Rebecca kakati funa akaseera ojjeko wa professor kakati akugamba lwaki osupportinga bugingo kakati okutukamali kati kubanga muri political ndi spiritual zango bulira
is a spirit. Nimwe abanyiza standing n'abajirenga ne mutandika okukyaba banne is political. The devil is in the politics of the church. Nze juzi yajja wano ku mukolo ogwa 40 nangwa mu kifuba kusanyuka isimu ye yagwako Yesu okukyaza mikote mbali bafaanagana yakati ebintu ng'ebyo ndi spiritual yakati no kirwe kiti nze bwe sisobola kukkiriza kanisa enene enkanidde obunene ezimbiddwa ng'omuntu azimba atawana nayo akyali muto is 40 something 8 or something yes akyabonaabona nayo nemukkiriza eike abantu bonna babadde bakomyewo ewa Katonda bonna mbere n'omutima mubi kumpi omubingo gwa Herode yalegala abaana bonna bamale kubatta na Apostle Alex Mutana naye namulaba bonna bagendayo abantu omuntu alina maturity Apostle Rere ogenda noyamba omuntu era kinagendayo kwe kuyamba omuntu era ne marriages let us not pretend ne marriages abalokole ne mumbeera mu problems ezi serious. Yes. Very serious indeed. Kakati no ensonga ekutwala omuntu mu court abatagenze kwejalabira muntu. Ni wali okyabayisemu. Sagala kwoleza ebintu ebyo mu court. Etubyogerako. Etubyogerako ebyo. Nemmanya nti ekyokuliyamba muntu neja wano nakabira nakaba amaziga. Natonyese tiziga. Nyamulaba nemmanya kijja kuyamba omuntu ono. Kamusomese. Ekyo nakyo bakivunana. Awaki omuntu degree. Si degree. Diploma. Ekyo nakyo kiddemu. Yakati ati ni bya university nabiyingiri mukola yabyo wali mature education. Yes. Notandika ne ngwado ne church. Otandika ne mentorship course. Bojuba mnogenda mu certificate, advanced certificate. Kati awo no HSC. Bojubamu nokola diploma. Era byonso kati yabikwa kati ali ku degree. Dulia yafuna ali ku degree. Ye aliko kakati. Eyo system gyeri mwena munabagala kusoma mugi. Ekyo ekiri. Myaka Musa mukyasobola okusoma. Sobola right tulina magezi. Olinga bana balowooza nti omuntu bwakula nafuuka emyaka 75. Sosobola kubeera president kati ani atuyamba. Si president Museveni. Mu Uganda omuntu kubasinga okukyawa ye muntu omukadde. Kati wa mukayira ki ani atuyambi wano kati. Korona waze balowooza bakale to waffe. Atafudde nafudde. Kakati ndo bakyawa ekyo bakita ageism psychology. Ageism kitegeeza obukyayi okukyawa abakadde okudiscriminating omuntu against somebody because of his age. Oba muto oba mukulu ate nawe jojja ate nawe jiwali kubanga togenda wansi ate nange n'abato sisobola kubagamba nti nabo basiru wa discrimination is against human rights. N'abakulu sila kwasagera ruhande bakulu yeba discrimination. Ekyo sina kukizanze omuntu yarokoka okola ekintu ekyo. Professor Kalu program eno enyumanyo naye utajika kuba mtu ensi eguddemu nabe coronavirus abantu baki ekya fellowship na kinyonyo kigwa tujja kinyonyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu kitundu kyaffe ekyokuna mbadde njagala nga mu dakiika bbiri zokka nga tuggalawo program eno kubanga ne second emu Katonda awulira. Professor Kaiwa Namirembe Christian Fellowship nga omutima gwo gugasse n'ekkanisa yo osabe ensalo zaffe zonna Katonda ayongere okuzikuuma era bino byonna bitutya kubanga Bayibuli ega nti omubi adduka nga tewali agoba. Kankunyonyola ekintu kimu. Yesu anabakkiriza baliko basabe nga bategeera kyosaba. Yesu kyayagamba ekyagala ennyo musaba lwakubanga temumanyi kusaba. Yes. Ekyo kibi okutegeera kyemusaba mutegeere. Bw'olabanga waliwo abantu abazaalibwa nga bato ne bafa nga bakyali bato so nga bali bakula n'olabanga ensolo zifa ezimu nga zikyali nto nga zaalibadde zikula egamba namuno twala tusabe Katonda obulwadde buno obadde bugenda okutta abantu ensi yonna bufe nga bukyali buto. Bufenga bukyali buto bulemena kukola mazalibwa gwabwo tetwagala mwaka mulamba tetwagala mwaka mulamba. Omanyi Katonda yabuuza Farao ebikere bino oyagala mbipike woddi yamugazi enkya kituufu naye nga biri mu sowaani biri mu bulangiti
Katonda asobola okugamba nti wabeerewo ebintu ebibeerawo yo Yesu Kristo oli gwe nalaba bawesala n'olwekyo mbasabira bonna mugome waliyo Katonda mwabakkiriza Katonda nakote nga babasekerera nti temunakye mukkiriza kakati esaala eno kerage nti waliyo Katonda. Yes, Lord. Nsaba Katonda oyo ngea ebisolo ebizaalibwa n'abantu bazaalibwa nga bafa bakyali bato so bali bawangaala kati nsaba ebitta abantu bonna eddiini zonna type zonna races zonna bife kati nga bikyali bito birime kweyongerayo wabeerewo engeri gye binaafamu olw'ekigambo kyo n'olw'okukkiriza kwaffe mu linnya la Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Program byabadde tumanyi eggwa ekyayo kya tujja kukomawo ne Professor Simeon Mwesigwa Male Kaiwa omusumba Namirembe Christian Fellowship. Mu kitundu kyaffe ekyokuna twagala okulaba embaga ey'omukyala omulungi ennyo Dr. Siria bwe yali yanyuma n'okumuba baabwe bba sibula webale nnyo nawe okumpuliriza mubeere nga mukyali mikwano gyange ne programu eno ng'ewedde tubeere nga tukyanyumya mujja mutukyalyako netunyumyako bwe bityo. Njagala buli muntu amanyi nti eno fellowship nze sina ddiini sina kanisa sina ddiini nina Yesu Kristo. Amina. Yesu Kristo jo ne leero n'okutuusa emirembe n'emirembe abamu era tajjulukuka Mukama abawo omukisa katudingane nate ku Sunday ejja ne Professor Simeon Kaiwa teganye mpya kwata kakalamu obuuze munno bwotyo ne bwotyo ate akalamu olwanyi ogende kwa sanitizing akako kayinza oba nkalwadde kale kalamu. TV, lighting your soul. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.